ko njawo kubuzaako ku mikwano gyange mwenna nga wagula ka Christmas tree wakaje kali okataddeko obutaala kaaka okitegedde ebyokunywa abaana mwabibagulidde weebiri ekifuba kirwadde mukko naye mujja kunsaasira omanyika bino tebiringa ebyavu biba kuba akafaanana yaka kale bakayita kaloketi mu ngeri ekyasinza okubeera eyakuwanjiro bati Sakukulu yasookera ddala Betelehemu mu Buyudaaya yayimba atya malayika yajja gye bali n'abagamba temutya baleetedde amawulire ag'essanyu haleluya nange haleluya olunaku lwa kitiibwa terererete 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 program eva mu Katale Christmas special muganda ngwetyo tansona kolero dipato Katale got the microphone gulu as usual tuli ku Ibra Star Irish Depot Center wetukoledde olunaku lwa Katale kano kabinyo kakati omusajja yabaleetedde buli kimu tobaako na kye weekwasa okuviira ddala ku watermelon mwennyimiridde mwennyini wano ndaba amabokisi g'ennyaanya mayitirivu nnyo buli bummonde ndaba obutungulu ndaba essigiri ndaba ensujju matooke kwegamba wano wonna woolaba ntambulira byebintu ebisinga okuba nga ate biri wano ate mu ngeri endala tugenda kuba tugaba bugabi nkugambye it is a Christmas offer BBS n'omutima gwayo omugabi tutambula n'emikono gyaffe aba Reham abagamba aba Harris International abakolera Reham Skyview abakolera Reham mint chocolate abakolera Reham natural mineral water abakolera kwegamba bayina ebintu bingi nnyo tunamula emikono gyaffe abalala be bayita abamaganjo millers abakolera eŋŋaano ekyasinza okubeera ey'omulembe gye bayita jiko bakolera obuwunga obulungi bwe bayita maganjo maize flour bakolera obuwunga bw'abaana obwa soya kwegamba simanyi kyesobola kugamba naye nga ebifa mu Katale naye tunyala kuba tumanya kiki ekisinza okuba ekyebbeeyi ebintu biki gano masigiri bw'obanga oyagala essigiri ennungi kwegamba ogenda kujja wano ogule lumu ebintu ng'ate n'ebifumbo yengezitowa bulala essigiri weeziri wano ku Ibra Star Irish Depot Center ensujju weeziri kwegamba this is the one stop shopping center wosaana okujja muganda wange obeere ng'ate ogula buli kimu sajja yaleese ebintu bannange zino nsawo za bumonde zino nsujju kwegamba simanyi baziyitako waggulu ensujju zisobola ziyitako waggulu bangambye nsobola ziyitako waggulu amamotoka sigwaba nange Christmas eno njagala kugaba bintu tuli ku Ibra Star Irish Depot Center amatooke weegali kwegala tolina kyakwekwasa bw'ojja wano ogenda kuba osobola okuba nga ate ofuna buli kimu jankuwa ekirabo ky'onootwalira abeewammwe nabo bagambe nti wama BBS n'omutima gwayo omugabi wano mu Katale akassaabasajja kabaka Wankulukuku kwata oyagala nkuwa ekyekira tula bulungi wali BBS n'omutima gwayo omugabi mpa ebintu byaba toli mugoogera gere guno omutima gwa ndi ku mutima mugabi jangu taata nkweweere ku byokunywa bino otwale abaana obagabire nkuwa eki ninamu eŋŋano ninamu switi ninamu soda oyagala nkuwa eki oyagala ŋŋano yene eŋŋano gye nkugambye BBS n'omutima gwayo omugabi tujja bwe tugabe ebintu tuli mu Katale wakusomako bulungi olabe eŋŋano bagita batya eno jiko toddamu ogenda gikozesa eŋŋano eno ogenda kusiika chapati toddamu okozesa eŋŋano endala yonna kozesa eno eŋŋano ya jiko webaze BBS mu mbeera eno ya Christmas nebaza BBS okutuleetera ebya Christmas ebya sava oba nkwongereyo nze nina olugabanguzo olina abaana bameka bana epaketi ya switi ejja bamala babe banuune babeere okwo naku zonna kati nva mu maaso gwe nkumazi nkole ku balala Sweetie. Oyagala sweetie? Yes, sir. Ebyo tubikolanga kwata tambula onviire gwe oyagala ki? Oyagala soda BBS ebyo tubikolanga nkuwe paketi nkuwe gundi oyagala paketi? Yes, sir.
BBS telefina n'omutima gwayo omugabi Francis jangu ositule twongere tweyongereyoko okulaba nga ate tutambuza ebintu omugere ekyasinze leka mpe ku bayindi nabo babeere nga bagabana ku bintu tuli ku BBS telefina program ebifa mu Katale special offer tuli mu Katale ka Ibra Star Irish Depot Center bw'obanga onoonya ebintu ebirungi ayinamu ne keeke yes my friend. How are you? Fine. We are going to celebrate Christmas. Yes. Do you celebrate Christmas too? Why not? You do? Yes. Where do you stay? I'm here, Janama. No, Nyanam. yeah. Nyanama. Okay, where do you work from? Janama, my place there. Nyanama is your place. Yeah. I want to give you a very good trophy here for Christmas. She's the wife of Mr. What is your name, Kozi? Paramjit. Yes, sir. You celebrate Christmas? Yes. What do you want me to give you among the things you are singing? Anything you want. Anything I want. Yeah. Take away ngalo. Take ngalo nkuwe. Put the hands there. Baby, I started finding on Timagwayo Mugabi. Get even this one. I'm still giving you. Put the hands there. This one? Put there. You even have a helper. I'm still giving you. Give the helper. I'm giving you. I'm still producing with a lot of things. Thank you. You're welcome. I'm still giving you a lot of things here. Open your hands. Thank you. BBS no Mutimagwayo Mugabi. Can you please send your greetings to different people of yours who watch BBS Telefina and basically those people who came from India? Say something to those people. Come from India? Hey. What I say, tell me. Hey, you tell those people who came from India, who are enjoying Uganda, and just encourage them to come at Ibra Star Irish Depot Center. Okay, come here. Because I'm coming myself here. I don't know another Indian to come this side. Because I'm alone here to stay here. Do you have children here? Yes. How many? I have one now. One? Yes. No, I have three. Another is going outside. But don't tease this. Nti kumyaka jona joina akana kamu nti muli kuchi. Nekali nkusibudde. Christmas offer BBS telefina jangu kuwe mumpi munange ono naye abuza sika tategerekeka okyali mwana muto oba okuze mu myaka oli muto myaka emeka 13 oyagala nkuwe ki BBS telefina oyagala sweetie byonna babimpadde embigabe BBS telefina n'omutima gwayo omugabi kale bwetyo bwe tuli njagala kulaba kubatwala ekifo kino batubulire ku bintu bye bayina ebbeeyi yabyo n'engeri gye bikolamuko kwata ogende maama w'omubuulire nti BBS telefina yayiseeko mu kitundu njagala kulaba tumanye ebintu bya mmeka laba nno nadde nkuwa ebintu weefumba nze ogambye ki nkuwe nadde njogera naawe nga weefumba weekubya emizimu BBS ebwegaba eba etandise kugaba teddamu ebyo bya kigundi kale twagala okumanya ku bbeeyi y'ebintu n'engeri gye bitambulamu na butya bwe bigenda okuba nga ate bitambula sooka otubuulire watermelon omuntu ayagala watermelon tubagenda ko bakola juice mu biseera nga bwe biti ebbeeyi egenda kuba etya ebintu ebbeeyi yalinyemu okusingako bulijjo oba ekyali yemu ebbeeyi ya watermelon okutwaliza awamu ebadde simbi nnyo okusingira ddala ku bintu ebirala meloni zibadde simbi nnyo kwaga tutandikira ku nusu 100 watermelon tutandikira ku 100 esingamu bunene nnyo ya nusu mutwalo eriwa kati omuntu atulaba ku BBS omanyi ffe tuli bakifaananyi kati otugamba nti n'omuntu n'alaba nti meloni bwe neyeekwasiza bwereere n'atagamba what have you said? Thank you very much. That is say BBS telefina thank you. BBS Salfina. Thank you so much. So much. Sajja asiimye nnyo agenza ajjudde yeyo BBS n'omutima gwayo omugabi kaakati sooka otubuulire eno yammeka watermelon ya 10 kaakati bw'oneekwasa Solomoni simanya ssente tezazze simanya gundi eyo ya 10 ng'okolera abaana juice eddako eriwaawo eddako ennene eno ya 5 enemeye nenene bweti eba ya 15 okuswalizamu ebintu bibadde si bya bbeeyi nnyo mwezi n'ennaku enkulu meloni tezirinnye nnyo kiki ekisinza okuba nga ate kirinnya mu mbeera eno nga bwe twongera okulambula ebintu nga bwe biri mu katale ekisinza okuba nga kirinnya butunda buli sayidi wa obutunda bubuno wano tutuuse ku butunda nnyo mu nnaku zino enkulu okusingira ddako ku biseera
ebibaddewo kati bwa bbeeyi nnyo kuba kati ensawo ya $500 naye wali emabegako ebadde ya $300 25 n'omunaana twabuguzeeko obutunda waliwo anti obutunda bulimu emitendera kati ndaba obwo bwe bunene ate ndabayo n'akatunda kaffe kano akaganda kati kano akaganda wono ye Masaka kati mu biseera bino ebya Christmas n'ensawo ya Masaka ya $65 ey'ekinaana yeeriwa ey'ekinaana anti otugambye mwabuguzeeko ne ku kinaana ŋŋamba wali nga bwalayisi n'emitwalo 8 twaguze omunaana bino ebinene bye bayita papu twabiguzeeko $8 naye kati n'ensawo ya $60 biri ebinene ebyabadde eby'omunaana kati $35 kale bbeeyi yalinnye nnyo ey'obutunda simanyi tuli ku BBS telefina nyongera okukulambuzaako akatale kano nga bwe kafaanana bakugambye ekimu ku byasinze okulinnya bwe butunda mu katale kano naye ng'ate osasobola okubeera ng'obusangamu sobeera ewaka eyo gy'oli ng'okimanyi bulungi nnyo nti muganda ng'osobola okubeera ng'ate omwana alina ebirabo abimpe nga ebintu ebyo mbimalewo. It is a Christmas offer. BBS telefina ebifa mu katale special leero nkuwa buli kimu n'ogenda nga tolina kyeweekwasa okola ki mu katale kano akasabasajja? Mu katale kano tutunda amagi gaago tule ago mu 10 akatunda weekali kabeegi giyo weeri omucungwa gubaawo kawo buli kimu weekiri kyekisinga okutambula abantu basinze kugula ki biseera bino eby'ennaku enkulu? Basinze kugula akamonde katambula abantu baguze nnyo akamonde ko katambula abantu bakagula wano kaloti abantu bamutwalidde ddala byonna babigula batwala ki ekireetedde abantu okuba nti basinze kugula akamonde ndowooza kubanga emmere endala ya bbeeyi nnyo ate akamonde ka layisi. Kati tubuulireko amatooke gayimiridde gatya bw'ogerageranya n'emmere endala gye muyina wano? Amatooke go ga bbeeyi kuba ettooke eddene liyinza okumala famire y'abantu 5 liri $40, $5 n'okudda waggulu. Kati akamonde ate ko ka layisi tutwala ekimeeza ky'ebbaafu ku $1 ekimeeza ky'ebbaafu ku $1 kati abantu bajja ne bagula akamonde n'agenda afumbira abaana. Kale nkuwadde ekirabo BBS telefina toyanziza nnyo obeere wano nga weeyagala. BBS telefina TV ya Ssaabasajja Kabaka abantu bagambye nti 31 nkuuga tokola ki CBS FM gye tugenda okubeera tuli ku BBS telefina program ebifa mu katale special. It is a Christmas offer. Francis leta ebintu by'abandi mbigabe biggwewo naye nga nnyongera okubajjukizaako mikwano gyaffe ntwatambudde ne mikwano gyaffe abariham bagamba nti bw'obanga oli mu maka ga n'otakozesa ku kintu kya riham kyonna ojja kuba osudde. Bakolera juice omulungi ennyo afaananako bw'ati gwe tuyita ona juice ono omulungi nnyo beera ng'ate omunoonyaako gwoba owa abaana bo ate nabo babeere nga beeyaga. Nja kuwaayo ku bakasitoma wano agende mu katale kano aleme kwejjusa naye ndaba bakyali ddala bize naye nga bba abantu bashopingira ddala ebintu wano wenkutuusiza ye department ya ndabawo entula mu kala zonna ndabawo enjeru neza green ate ndabawo ne green pepper ndabawo biriŋŋanya n'ebintu ebirala binnyo wano we wali ennyaanya ennaanansi era nga bosobola okubeera ng'ate olaba. Njagala okulaba kwakwasaganya kino ate ekyawano asooka atubuulire abantu baguze batya ennyaanya okutwaliza awamu? Ennyaanya baziguze bulungi. Then kati wano akataasa kaba $5 naye n'ow'olukumi tosobola omuwa n'ow'ebitaano tumuwa. Mukikola mutya kubanga bba abantu gye bali nga tajja kusobola kugula kataasa ka 15 kati ez'olukumi zifaanana zitya n'ez'ebitaano zifaanana zitya? Ez'olukumi ze zino wano ziba nnene 2. Kitegeeza buli nnyaanya abagiguze siringi 5 buli nnyaanya emu ya 5. Kati ate wali ndaba biri oli ekyukamba bina bya 10. Kyukamba bina bya 10. Bani abasinga okulya kyukamba? Bazungu. Kano akatale kabeeramu abazungu? Babeeramu. Bajja ne bagula ebintu? Bajja ne bagula wano w'amaanyi nnyo. Kati bubaka ki bw'otuwa mu Christmas muno? Kati bubaka ki bwe mba nkuwa mukama wange? Ate nze gweyagala ngono naye ate nze mba nkuwa obubaka bw'oba owa abantu mu Christmas. Jangu nkuwe ku birabo ebya Christmas ate muleme kwekwasa. Oyagala ona sooka okwate gwe ekirabo kikino oyagala ona naawe kwata nina kasitoma gwe njawo kuwa ekirabo kasitoma kwako ntwalira ekintu kino onampeera ku baana ne banywako n'ogaa nti muyibula star eyo BBS yeekuwadde bebi
berenga okisiŋŋaana bulungi nnyo. Maama gojja kutwalira naye nga ali busy. Since I came here, she's busy on phone. Naye nga kana akatale mwe tukoledde olunaku olwaleero ye Francis totwala bintu byaleka ebintu mbigabe leka ebintu mbigale malemu. Owulidde leka ebintu mbigabe malemu mukwate ebintu bino. Oyagala sweeti tunula bujangu wankubula bulungi nnyo ebintu teekawo engalo bulungi. Essimu sooka ogireko omugambe emmotoka egwiridde. Simu sooka ogireko gwe omugambe ekimotoka kigudde ekya BBS terefayina. Tereza engalo. Simu sooka ogireke oli omugambe nti ekimotoka kigwi ne tunulako eno. Ninga ate ali mu kuwa munne. Kyuka otunule ne balabe nti ebintu byegwa omuntu ebintu mbiwa muntu. Naye munnaye abantu n'obakuba amabega bw'otyo sooka otuwe n'obubaka bwa Christmas n'omwaka omujja bulungi nnyo mu TV ya Ssaabasajja Kabaka. Tunula eno otuwe obubaka bwa Christmas bulungi nnyo abakulaba ne gy'osabira n'abantu b'owangala nabo obaagaliza omwaka omulungi omujja. Baba yogera omanyi TV obudde tebisobola kulema. Tolina bubaka bw'oweereza abantu nti tubaagaliza Christmas ennungi. Tubaagaliza Christmas ennungi. Bonna mwenna gye muli. Mwenna gye muli tubaagaliza Christmas. Mazemu ali atya dadi? Mulungi. Talina problem. Mutumireko bambi. Kitaata okyagaliza ekyo Christmas ennungi. Ate ndinakyo. Gyali kati ate kirabo kikyogenda omumuwa ekisinga ekyo. Ensi yonna etegedde nti wamuweereza obubaka. Omutumidde. Naye maama wange kwata mmaleko bino ebintu ye naasingako wano punchline ebadde empitirivu nnyo maama wange gyampadde naye ngambye ekyebbeeyi kye abeera nakyo ebintu bino njagala biggwemu kwata munaagabana mubeerenga ebintu bino njagala biggwemu buli kimu kitambula bulungi nnyo mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi. Kale ku BBS telefayina bwetyo bwe tubadde it has been a Christmas offer mujje wano mugule ebintu ewa Ibra Star Irish Depot Center ebintu bingi nnyo emmotoka nga bw'oziraba zipaakinga ate kana akatale bw'okatuukamu n'ebyoliirawo fresh bibeerawo alaba abantu bali mu kweyagala alya buli mmotoka zipaakinga ebintu bya biri fresh mujje mubaguleko ate obulamu benga butambula bulungi. Tubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omulungi omujja 2024 na buli kimu ekirungi ekyerere omukama Katonda batuwangalize. Merry Christmas and a Happy New Year. Ebiva mu katale bikutuusibwako